tugenda kulo aba Kawempe no tubajja kulonda ennaku z'omwezi nga 13 March. Campaign zitandika nga 28 guno mwezi era nga ali mu kwa February ono naye gukwata kiko tulonda campaign zitandika 28 naye kufuna empapula z'abesimbyewo leta nomination kijja kubeera nga 26 February tusaze ennaku ziizino 14 subject B mutwaleyo abagenda okwesimba mu electoral commission kimeta nomination campaign zitandika 28 guno mwezi gutulimu zigwenga 11 tugende mu kulonda nga 13 March guno omwaka. Honorable Muwanga atukozesa Kawempe kino kitegeeza kimbi okonda bituddako sitamulabudde bungi. Maybe n'abatuuliriza ekyokusokera ddala njagala okwozaayoza Elias Nalukoola okuba nga yawangudde Ruyimbaazi banne 10 okufuna omukisa okuba bendera akiikira ekibiina kya National Unity Platform mu by-election. Lwaki National Unity Platform ekibiina kyaffe no kyankizo mu Kawempe nti MP the late Honorable Segirinya yali ava mu kibiina ekyo n'ekitundu ekyo n'olwekyo mu ndaba Enyangungu candidate wa NUP ayina enkizo nene nnyo ku banne abalala bonna okuba nti ayinza okufuna omukisa okuwangula akalulu. N'olwekyo ani yabadde afuuka candidate wa NUP kyabadde kikutambuzaako 7-10 kubanga gw'ogenda okuba omubaka wa Parliament wa Kawempe addako. Asatu nga lesei kubanga munnange mu democracy tomanya oba abasembayo be balonzi. N'olwekyo luba lugendo nga Nalukoola yadde ayagala kuyingira Bulange ali ku gate ali ku ngalo ya Kabaka yasuseewo atuse ku gate ngajja masengeri omulonzi yalishumuza ekigulawo omulonzi yalishumuza ekigulawo Nalukoola atusewa omulonzi obeeranga mukkiriza kubiriwo omanya abantu balaba ekiro ky'enkuba ebife mu kyalo bajjajjaffe abatasomanga nyo baga nti awo weevudde twanule endala nekwata enaga nti temutawaana eyinza nekubanga neggulu likuba naga nti ekanga mu Bukanzi. Naye kino ekiro ekya NUP e Kawempe kyaddala kubanga era kyekyawangulayo n'amaanyi ge tulina mu Kampala. N'olwekyo wabaddewo gwegumudene NRM ekibiina ekivugana obuzo nakyo bakyavuddeyo ne candidate bamaze okusunsula bajja kuwulira bambege bajja kuwulira bagidde bulagizi naye ne bajjawo akalombolombo kubanga ebiseera ebisinga abayakwata kaadi bwewabaawo by-election era kaadi eyo abeera nayo tebatera kuzaawo kamyufu kubanga aba yafuna kaadi ku myaka emeka 5 oba nakyo wakyo yafanga kirina oba nakyo nti kaadi etebadde vacant ebaddeko nannyiniyo naye bagimuggyeko ne bagikwasa omulala. Mungu abasaasire saagala kulamuliza abakibiina naye Kawempe ffe wafu National Unity Platform tugenda gikozesa ngo olupimo tetugenda okulagako bannayuganda tugenda mu kubanga akalulu akaggwa NUP teyalaga ku bannayuganda gyetuyita egemu yaffe ensamba yaffe ey'omupiira twekweka nnyo mu COVID tweteeka nnyo mu COVID ne balemesa okulaga campaign y'omulembe tugenda kusambira ddala kati Kawempe tugenda kulaga twabasooka tubalagako nti wadde wa kaseera kati omusobola okukola ka debate era debate eyo ndowooza abaagiraba ebyavudde ekyande tulaga n'abannayuganda nti ffe ne booba ekibiina wakiyingidde mwezi
gujja ugwagwa yatonde shahada njo fe motora shahada Wamusiramu. era bwe tukakasa nti alfuzi osobola n'okusaaza nga nosoma omwezi guno tutegerage nolwekyo nalukoladde abadde wa DP emabegeri bwe yajja naga nti wanuupu beyafunye tiketi olwokuba bwe twagenze ku busobozi nga yasinga nga banne yabasinze mu buli kimu tewaliwo kuwutanya results twagambye bugambi ffe bwekasoze kwatibwa nolwekyo abali eyo mwenna nope is the part of choice abaagala okubeerako ekibiina kyemwetabamu mujje mukoleremu ebyobufuzi ebyomulembe guno mukole contribution etaliimu kufubitizi nti ate gundi yalagidde ate kati so pati twalazeko nti bojja no pati bojja ekuwa omukisa oba osobola naye nga mukalulu mutugenda akaggwa twagala kulaga ku NRM nkubuulirako wano nti bwefunanga obululu obusukka 30% mukawempa wajja kuba bakoze nnyo 3 ku buli 100 3 ku buli 100 twagala kubalagira ddala nti bannayuganda bakoowu ne system eno n'ebyebagerako mu nkyukakyuka babitegeeza era ffe tusuubira nti ekigenda okubeera akawempe kwaliwaliwo abagamba waliwo omuyaga nti omanyi waliwo omuyaga katugenda baga nti tugenda tuleeta tsunami kyoba mulowooza guli gwali muyaga akalulu akaggwa kati tugenda kuleeta ki tsunami nolwekyo ate deputy president wa Central Region ndi kinyo mu kalulu ako ye first test yange mu Buganda okulagako kitusobolako nolwekyo abantu mwenna tubakubiriza bannayuganda mwenna abantu bamwe abaagala era n'ebibiina ebirala wadde binaabaleka candidate okolera awamu si kibi twagala kubaga nti bwe munaalaba abammwe nga tebasobola mubagambe balekewo twenyange owa NRM tugenda okukola gwenga deputy president waliwo abalaba nuupu batayiseemu mwataddewo enkola nti besimbawo oba banesimbawo abayogeredde ekyokusooka bajjanga mu nomination obuyinza basekitiibwa mu bukulembeze wa nuupu era babaddewo ne bagamba nti era ne bakkiriza okukola interview biki ne beetaba mu debate abadde bagenda kwesiima watafunye kaadi siri malayika tetula ku mitwe ekina buyinza ekibiina tekina buyinza bwaganda kugaana obuyinza bwagwanga toddamu kunominatingala naye as of now tusuubira nti bonna eggwanisizo lya nuupu teriyinza baga nti mwesimbawo terina buyinza lisobola kasiba nti oli wa nuupu wabegayoko ebyakulemera akasiba alina tiketi alina informa ali mudinga informa alina kaadi yakyembaniraona deputy president nti abesimbye okulwagazi bw'ekibiina obukulembeze bwabagambi tuwataddemu na lukoola mwetemujja tetwabagambye bakkiriza okwesubjectinga ku internal process bakkiriza bajje bagende n'ebyo byetukola mu kibiina banesimba okuvuganya bw'oba otunuulidde ku mitima emirungi egy'ekibiina ng'enkola yaffe tebakkirizibwa kwesimbawo era bweweesimbawo nga wabadde mu bino nga tetwakulonze ogwo omusango mu kibiina kyaffe so kati abaana egira bamanye titujja batwala mu kakiiko akakwasa ki empisa era tubawe ekibonerezo ekisaanidde kyetusuubira muntu yenna yeetabe mu bino ojjanga independent kiragiro kifulumye kati bino ebyali gyo njagala okutegeeza bonna abesimbyewo omwenda twayogedde nabo nga bategedde results netuba persuade nga mukungereyo omukwano banemutegere ekibiina ennono n'ebigendero netujja ne ku press conference nabo era nga before tebaneewandiisa basayingangawo kakantu nti ebinaava muno tobiwakanye nolwekyo kati nga twasazeewo omukulembeze omu yagamba nti kengenda okumalirizaako na komedi abawulira bakategere nti campaign bwoba butakkaanya
campaign bwolaba nga nti waliwo campaign kitegeeza tetukoze eki tukanyiza ate obutakkaanya bwawula. Okay, a campaign is a disagreement and disagreements divide, but an election is a decision. Okulonda kuba kukola ki okusalawo kugatta. Ebintu ebimu medi bikolebwa naye tekirina mugaso kunteerawo debate nga sirinaako kyakusalawo nze nga ndiwo nga kulaba bulabi. Tolinaako kola ki enkola eyabadde eri nayo ya persuasion nti bannange bameka abaagala nti nze wendi nange wendi nti naye yadde mwagala musobola okuteesaganya era munteesaganya nabo ne bavaayo naki bavaayo n'omuntu. So mu bibiina byonna nsuubira enkola ebaddeyo yakugezaako tegeeraganira eyo naye nze tekyanneewuunyisizza nnyo honorable Muwanga ekirungi ndi naawe wano tekyanneewuunyisizza nnyo muntu yafunye kaadi kuba tuba naye wano emirundi egikola egiwera ekyokuba nti yakatoola shahadu eddiini mwe yatooledde shahadu nayo ddiini mpya kiga nti eruddewo nnyo n'omuzinzi gwesobola okuba nga erina nti erina ennono ddiini nayo mpya so neyatooledde shahadu mpya ekyo tekyabaddeko ki naye mu bye natunuulidde bwana Medi ebintu bye natunuulidde nina omu ku bantu be mwabadde nabo no anti erinnya lingenda okuwa Nsereko Moses Nsereko omulundi gwe musooka baleeta yagamba bannange bino si byaki si bya ssente. Medi nze ebintu ebimu ku byensinga okwetegereza ennyo wano tubeera ku show wano nga tuli ena mpuliriza tatulaba naye honorable Muwanga bw'ayogera emirundi egisinga sifa kuwulira nkyuka nentunuulira feesi ye kuba oluusi ayogera n'amala n'ateekako feesi ngeri tegeeza kirala nnyo naye mu studio nga bwe tulimu sisuubira nti kuliko ataweza masters degree mu studio nga bwe tulimu sisuubira nti kuliko ataweza masters degree yange ya preventive medicine oyo omu ayogera eyiye kaakati no kyenabadde njogera kyabadde kino kyembadde nkulaga nti oluvannyuma lwa bino byonna okuggwa ne bemapaswedinze namutunuulidde eriiso lye yakozesezza oba mwabamanyi bwe mukikwata mu kibiina eri omukulembeze ng'amugamba bye nali mbagamba abatuuliza obwo buvidiyo buyita buli wamu ng'amulaga bye nali mbagamba nti musalirawo eyo neera byonkoze ng'alemedde ne mukatebe omuwa omukono naye kitege kiraga akalulu kano kalaga kitulaga ekibuze kinene gyetulaga ebugumu eryabaddemu ekisooka mulimu ebifo mu Uganda Medi nga time immemorial ekituufu opposition ebadde ebikola ki ebitwala naye nga honorable Muwanga bw'obadde ogamba naffe lwe lupimo lwe tugenda okukozesa tulabe oba obululu omugenzi bwe yafuna omuntu bwe mulensa asobola okubufuna naffe kyetwagala okulaba kuba waliwo landslide omugenzi asinga omulamu kuba kuffe twabazeebazeemuko nga candidate gwe twabawadde yali mu kalulu aka Kampala yonna n'afunayo obululu 9,400 ku mwenda 4,000 ne mukawempe yalinamu ki kwotandikira mu kaseera akatono ennyo kitegeeza katunoonye omuntu alina kwakola ki kwatandikira kwabo abaaliwo bw'aba alinayo abaamulonda kwatandikira kwe tuba tutandikira ki mobilization ye naye lugenda ba lupimo gye muli okulaba oba nammwe mukoze oba temukoze eki oba temukoze omugenzi bw'asinga omulamu kitegeeza mwekyekinge 226 gye mulowooza nti tsunami twandigivuunika ng'etunula walala ku percentage ffe tetufaayo honorable Muwanga wooli wendi no omanyi Medi saagala abantu baleeta omanyi nagamba wano nakunnyonnyola tiwaliwo bannabyabufuzi abasiru nga balowooza nti bagezi nga balowooza nti abantu ba bulijjo basiru by election worldwide voting number eka teri by election yenkana kalulu ka generation mu numbers so kakati ono
alowooza nti tuli basiru Medi, agenda kutwala agabe oluusi oyinza otunuulya bannabyabufuzi n'ogaa nti abamu beefuula abategeera nga tebategeera. Honorable Muwanga njagala tutegeere bulungi nnyo afunye 9 ku 10 n'afunye 9 ku 100 bonna baba benkanyiza percentages. Kati oba abantu balonze 10 mu kawempe twagala tulabe oba ddala mukyasobola ofuna percentage omugenzi gye yakola gye yafuna naye Medi katono nnyo era kunalukola yennyini weebale nnyo okumwogerako obulungi ennyo musajja waffe tubeera naye era ye yasinze buli kimu ng'era bali bwe bagambye abaavuddeyo nti ne mu kasente ye yabasinze. By-election ye Kawempe North. Kawempe North erina polling station 17 n'emiruka 9 naye egenda kubeera battlefield y'ebyobufuzi gy'oyinza okulowooza nti ojja kulowooza nti kumpi Uganda yonna eggweredde awo kubanga buli munnabyobufuzi atunuulira awo naye bamukulu Muwanga ekiyambye NRM nti mu ngeri gye baatuuse ku kandidate waabwe yegenda okuwa NRM enkizo. By-election zonna ezibadde zibaawo okuddamu okulonda kubadde kubaawo nga abadde mu constituency eyo afudde bufi abadde amuli okumpi oba ow'Oluganda abadde nga muzibu nnyo wakuwangula ne boogera mu by-election zonna ez'enjawulo. So nze nsuubira nti NRM erina enkizo naye ffe abali mu byokwerinda akalulu kano kagenda tuyamba okumanya akalulu ka 2026 kanaabeera katya mu kigambo ky'ebyokwerinda wanaabaawo tujja kumanya nti nemukale akalulu kajja kubaawo twetegeke. Anze line B bw'oba ombuuzizza ku bonna ekisooka njagala kuyozaayoza asagala gama kubonanira wangu tontwale nze nkugambye akozesa ekitwala bye kitegeeza ki gye tugenda weero nga sinayogera ekyo ndowooza nti Nalukoola kifaananyi kirungi eri ekibiina kya Nuupu n'eri abantu b'e Kawempe n'eri abantu b'omu Buganda. Nuupu ejjuddemu baddiikuula akalulu ako bagundi baaspiranti bangi baddiikuula bennyini abaswaza n'ekibiina okusaba ekifo kye babadde basaba. So ndyozaayoza balina gye balina okuba naye kiri ky'obuuzizza obutatwala budde. Nuupu erina okusoomozebwa okw'amaanyi okweyolekedde mu kalulu ako. Honorable Muwanga pulezidenti wa Buganda ali wano singa byabakama Simon omwaka ogujja nomination zaguno akola mu nkola y'emu Nalukoola mu yayise okufuna tiketi ya Nuupu Muwanga nominatinga n'agamba tunominatinga nga 2 nga 6 waliyo debate bwe mugimala buli omu adde gyali tujja kukola press conference tubasomera abayiseemu Uganda yonna. Muwanga nominatinga anti bodda yoleeta kasiiti okusomozebwa